Abuterevu mawulire ga Pastor Bugingo si malungi mbu ayagala kwetta akatambi nkalina masa ngenda beranga nkakuwa Buterevu ate bwe tweyongerayo ye antikaduka gwe mumanyi obulungi agenda kusibibwa wakwatibwa gwa bufere ngenda kuberanga akatambi nako nkakuzanyira Buterevu likinga video eno subscribinga nawe atanaba kulabikanga o subscribinga katugere maso n'akatambi ka Pastor Bugingo nga tumubuuza ine emisango gy'okukyankalanya kulayi mu ssiini emirambe ebiri agivuga n'agijja ku kulayi mu ssiini ayinayo ogwa Richard n'ogwa Irene kati ogwa Irene yagutaddemu diversion n'alyoka akuba ebiranga n'akaaba naye Bugingo weekola obusolosolo Maimuko you can animal yourself hey so yaka abantu bagayebu yakabya olimba wasaddaso omuntu kati ebyo wabizibikidde naye kale awo watuyisizza nengamba how did I not see this nemukonze kugamba bwenti mwannyinaze oyo yampadde olukusa yangamba omusajja aganye okutukuza obufumbo mwabye oba omwaba mwabye ate nemugawo kakasa atalina kyajja kunkola already nina obujulizi yatta omuntu mwannyinaze bwogaye nti nangamba musabike so kati ngenda kukusabika era yeyampa enamba yaki yaloya nenfuna fayiro yammweyo nangamba yuza konze kale mwannyinaze omugave bwobanga bwogambye omulimu ngenda gukola as you ordered nze mwannyinaze yantuma nanga nkutekeko akabindo muwase olabe neyakannyinaze ekyomukasino the casino girl batugamba nti omuntu yenna bwafuka president agenda mu state house eyo wabeerayo bayaga so kakati chachi yonna bwowasa noteekamu owa kasino eyo chachi efuuka kasino do you know any nearby casino around Kobiri oba kusatu? Is there anyone who knows any nearby casino around Makerere? Please, anyone to direct me the nearby casino around Makerere. Nyabo. Seba ngamba musimanyi. Otusabira okufa. Mukama abo bebalabebo. Mukama omanya gwo musongera ku balabebo. Sebo dida abalabebo. Obatuma mukama ogeza okiddemu. Oba gwo mulagirira oyala katonda mubuza muzza walala omutunuza walala sebo dira abalabe bwo wasinika mu balabe ba mukama kisiru kyanywa butto toddamu ebintu ebyo so yes Buterevu ensonga nno bwezityo bweziri side zeyo oyo nno ye mukulu uptop boss kansubire mumwerabiddeko n'ebigambo bye ne mubyewulirirako talina kigambo kyonna kiwoomo eri Pastor Aloysius Bugingo oluvannyuma lwa Pastor Aloysius Bugingo okuvaayo n'asaba essaala mwenna gye mwalabako essaala eyogeza abantu obwama n'abali bamwesonyiwa bonna batandise okubeera nga bajjayo enjala okubeera nga bakwagula Pastor Bugingo netugane tukkirize Pastor Bugingo y'omu ku bapasita abasinze okubeera nga bavumibwa nga basabulwa omwaka guno katukkirize katugane y'omu ku bapasita abasinze okubeera nga bavumibwa basabulibwa omwaka guno mwaka guno tegumutambulidde bulungi wadde yadde nakatono aboogera ebituufu aboogera ebyobulimba bonna guno omwaka obadde obasanga ku Pastor Bugingo nga bamusabula kulabika nga bamusa ku ttaka waliwo lwekisukka mu butuufu ne bamusabula ugamba naye lwaki bano abasajja tebava ku musajja wa Katonda waliwo lwe bamusabula nawe n'otuuka n'ogamba Mukama singa mbadde nze singa nafadda singa ebivumo byali bitta singa Bugingo yafadda olw'ebivumo abantu bye bamuvumye kubanga omusajja ono omwaka guno gwo bamuvumye nnyo nga
bw'okiwulira. Teri amanyi ki kye bamunenya, teri amanyi ki kye bamuvunaana, naye nga byonna byetoololera ku politics. Kasita Pastor Bugingo kyaki yagiyingizaamuko ku politics, abantu awo obusungu bwe basinga okubeera nga munnange ate babujja nga bagamba lwaki musumba, lwaki omukulembeze agatta abantu ab'ebika byonna, abalokole bonna n'abakwata n'abateeka mu kyaki, abawagira Museveni, abawagira National Unity Platform, abawagira Besigye, bonna nga abakuŋŋaanya mu kyaki, lwaki ate abeera aleeta politics? Kibanga kubeera nga otukwata enjawukana n'oziteeka mu ki, n'ozissa mu bantu. Kwegamba bye bimu ku bisinga okubeera nga binyiiza abantu politics. Naye ng'omwaka guno ye musumba avumiddwa ebyaddala, avumiddwa bamuyisizaamu egaali. Kale bwe tweyongerayo maaso n'omukyala Fulufiga alina byatugamba, kankulage katambi n'oluvannyuma nkomewo tweyongere maaso. Musumba agenda kwetta tunulye musumba za sogenzi sawa gyasabye kuvumwa abakadde mu kanisa baswabula kibaluma ba anko cash anko nsubuga mukola kinga manya amateeka. Tosobola kusuinga Kasuku, tosobola kusuinga Saimo, tosobola kusuinga Tamale Junior. Yebu lwatula ku mukutu gwe musumba Loza Bugingo Susan Makula. Omusajja oyo bobola besala akyayina essanyu ku mutima, akyayina emirembe. Bana balina omubakinga. Bwe najja nasanga omwana yali atuvuma nga nanga nvuma samowabira samusibata yagenda amateeka we gali gakola oba jeno sala musalaba mbeera agamba ngenda kwa wabira omuntu ana suwinga oba muwozi kanelu gabava mu mbeera na suwinga omuntu naye gambya agenda kusuwinga abaana betuyine ekanani munansonyi bogerako radio TV njagula ku kanani naye swabula botwalwana lutalo lwa musumba tewala agenda dutulwanira abali mu kanani anko cash bwetutayimuke nga ffe abamanyi musumba Loza Bugingo gyatujje kiri byatukolera tewala agenda mulwanira. Yesu ayita mufe okulwana. Yesawa musunge ku bantu mubamanyi olingo mukutu gwe yagukola kuvuma musumba Loza Bugingo January to December mugamba wano Uganda nze nno mwana gwe ngende komi yawe nageze ku embassy bintu na byangu nnyo. Uganda ina enkolagana ne South Africa oyo mwana asala na nviri oyo Dogo Nelson ono mulala ali Dubai anvuma bagenda muza omwana ne wabali Canada tuyina ambassadors government where are you mulekedde abantu eddembe n'amakoti ne gavugibwako ne gabanga gatakola muntu muteke mu mateeka bamusalire afike convict at least tuwe ebaluwa patata avuma musumba lwatula ku mukutu lwatunula mu kamera avuma muntu omu musumba Loza Bugingo mukimanyi bulungi mwagana mu manja no manja mukimanyi bulungi mwagana mu wozo no muwola mukimanyi bulungi wano yali akwekwanira gwoke nyini sigo wabingamba omukozi ngakuli byagana kwambula mpati sigo wabingamba lwaki musirika bagamba ebyo byokusirika bebise government ya Museveni. Yes, abuterevu nsonga za Pastor Aloysius Bugingo oyo nno ye mukyala Fulufiga presidential advisor kasubire mumwewuliriddeko mu bigambo bye agamba balina okubeera nga basitukira wamu okubanga bagezaako okulabika nga bakwata kwabo abali mu kubeera nga bavuma musumba Bugingo kubanga bwe batakikola musumba essaawa yonna yandyetta. Musumba essaawa yonna yandyetta singa baba tebakikoze kulabika nga balwanirira omusumba waabwe. Omulanga abadde agukubira bakozi banne abakolera ku Salt Media tibandibadde basitukiramu ne babeera nga bateekamu engatto bazambala bagende batandika okubeera nga balwanirira musumba naye nga bakozesa mateeka. Ekyo nno nze nange nzikiriziganya nakyo Fulufiga kyaliko ekituufu. Olaba bw'obanga mazima ddala olina omuntu gw'okolera nga ddala okakasa omulyako oba oteekeddwa okumulwanirira ng'otegedde nti omuntu oyo singa avaawo wagenda kubaawo ettofaali eribalinga lye bakutoddeko oba oteekeddwa okubanga omulwanirira mu mbeera yonna yonna. Nja kuwa example ya President Museveni. Waliwo ebintu ebituuka ku bantu abamu
n'owulira nti yavumye President Museveni ne bamubuzaawo. President Museveni si yaba alagidde nti bamubuzeewo, wabula bano abamulyako, bano abaganyuddwa ennyo mu president baba tebaagala kintu kyonna kituuke ku president waabwe, baba tebaagala president waabwe bintu ebyo bimutuuke n'amatu. So kye bakola ne bakwata abantu bano ne babayingiza mu kkomera. Kati ne bw'olaba Fulufiga agezaako okulwanirira Bujingo essaawa eno, omuntu yenna ng'omulyako oba oteekeddwa okubanga omulwanirira, kuba bw'avaawo agaba maziga na miranga gyokka, anti awo wabaawo ettofaali eriba likutooleddwako. Bwe guba musaala oba togenda kuddamu kolaki, oba togenda kuddamu gufuna, kuba omuntu oyo aba avuddewo. Nsonga nno zikyali za Pastor Bujingo, zikyakutte wansi ne waggulu, lwakuba ne ba social media in-laws ebya Fulufiga babiwakagiza ne bamugamba ssebo omusumba nga naye asusse okubeera nga avuma pulezidenti w'abantu. Bategeezaani? Bategeeza Robert Ssentamu Kyagulanyi. Bagamba musumba nga asusse buli kaseera okulumba Nuupu, kyemugamba yo Nuupu teri mu bantu, kyemugamba ye Kyagulanyi si muntu, ng'asusse okubeera ng'amulumba buli kaseera. Ffe mwagala tukole tutya? Tujja kumuvuma mu kiwulire. Bigambo by'abantu ba social media in-laws, si bigambo bya mukutu guno ogwajjika media. Ate bwe tweyongerayo maaso, byo ebya Antikaduuka byabize dda, era essaawa yonna onagenda kubeera ng'akwatibwa, lwakuba essaawa eno wetwogerera ono omukyala kigambibwa nti aliira ku nsiko. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Banange abalungi abana ba TikTok, abana ba Facebook, bakadama, abakozi bonna abana beekyeyo abawa Antikaduuka ssente, nti nabakolera emidala gyakubata bakolera obuduuka, bakolera ebibanda by'ama n'atabawa ssente. Muzze bangi, you guys are over, I don't know, 100, over 300, I don't even know, like we are apparently I'm handling, this is the biggest scam of the year I've seen in my life. Nze sikiraba ngako kino naye nga kyemmamala nti twakwataganye ne Fulufiga, Catherine Kusasi, the president advisors bafe abalungi, tugenda kumakinga sure nti ezo sente Antikaduuka ziyabajjako zibaddizibwa back. Ne baana baffe enzo zibaddiza financially, at least she will have to pay indirectly in another way. You understand? So mbere bagumu. Don't, if you see, if you, of course I see all the reports, I see all the complaints and all these things. Tomorrow's and Rita to put the church, because every other time to making a more, to having new claims. Abana ba every day baji sente yomwana omukubi weche ruma eyo yoji manyi bulungi njifirako era Antikaduuka nyenda kufirako paka basasola sente z'abaana ziwafera mpitiri over 300 ugenda zijo wasoka nongamba ugenda basasola tukole payment plan sente nali simanyi sente nyingi bweziti sente buli lucha sente zizimba buli luna egula nafunya abantu 2 luna kuvuna abantu 2 mutandatu buli bwenkola posting abana bayika abana basinga babadde tebamanyi mana yabakadama era bakadama bachawa Antikaduuka sente ngo bwajja ku live n'agaba mbuno abayita mumuwe sente ozimuwa kululwo mulekerawo muddamu muwa sente mwabakolere business kubanga mufere complaints nyingi nnyo banange babadde following posts zange complaints nyingi naye ekintu tukiriko oba kyetagisa kuteeka mbaabo yinza twabataddemu kigenda kugguka era mutusabire kigguke bulungi alabe nti nasasula sente ezo. She promised me agenda sasula, but doesn't seem like she will pay, because there is absolutely no sign that she's gonna pay. Naye temufaayo ya tugenda kiggusa tukolagana kola kyonna kyetula nti mufuna obwenkanya kyokka nze kyenfa sigadde nze Rita Kagwa. Yes, buterevo yono ye mukyala Rita Kagwa, kansubire ebigambo bye mu byewuliriddeko. Ye Antikaduuka wetwogerera kandibanga kaweddemu, era nga wetwogerera essaawa eno kigambibwa nti Antikaduuka aliira ku nsiko oluvannyuma lw'okukitegeera nti omukyala Rita Kagwa bakwataganye ne Fulufiga ne Catherine Kusaasira okusobola okulaba nga bamunywa bamukwata, okusobola okulaba nga banoonyeza bakadama be yabba obwenkanya.
Kigambibwa nti omukyalo ono sente bw'ozigattagatta bw'ozikwata n'ozibaliriramu n'ozigattagatta ze yakabba ku bakadaama ng'abafera ng'abalimbalimba ziwerera ddala miliyoni 3 ate bw'ogattamu n'ebbanga lye zimazeeyo kitegeeza ziba zizadde amagoba weewaawo nno ayinza okuyingira mu miliyoni 600 aziyina essaawa eno kyekyebuuzibwa. Kakati nno ono omukyala kigambibwa nti abadde ajja ku bantu ssente, ekyo nno kyo kyakakasiddwa mwenna muze mumugoberera. Omukyala ono yatandikawo embeera y'okubeera nga agamba asobola otandikira bakadaama bizinensi kwegamba n'azirwaninga n'abeera nga sente ezikolebwa buli lunaku abamuwa bank account oba essimu kwaba azidepositinganga then bwe bakomawo nga bamaze okukakkalabya emirimu gye bagenda abakwase bizinensi zaabwe mu butongole wabula bangi bakadaama bavaayo ne bamuwa bizinensi ne bamuwa sente abatandikire bizinensi ez'enjawulo naye anti kaduuka sente yali angandye. Kitegerekese nti sente ze baamuwanga omukyalo ono yakwatanga ngazza ku mumwa. Bizinensi ze yakola mbwezimu ze yasobola okukola nazo yaziremera. Ng'ovudde ku bintu bya bizinensi omukyalo ono kinajjukira abantu abadde adiringa ne mu mataka ng'atunda amataka ag'enjawulo ng'ayinza okukwata poloti ebalirirwamu miliyoni nga 30 ye nagamba ya miliyoni 8 nga nkuzimbiddeko n'ennyumba ku miliyoni 8 kakati nga bw'omusindikira sente ng'ezo akomekereza ng'aziridde era toddamu kubeera nga omuwuliza bw'abadde alina n'omuze omulala ogw'okubulookinga ng'abantu ababa bamuwadde sente nga singa omusindikira sente ne wayitawo ebbanga lye yakusuubiza okukolera ebintu bye mba mwateeseganyaako nga tabikoze n'otandika okubeera ng'omuweereza meseji ez'okumu ng'omukyala kwata akunyiga mu bulooko ng'obeera eyo toddamu kubeera nga omusumbu watayagala muteeteganya. Era omukyalo ono kigambibwa essaawa eno wetwogerera aliira ku nsiko oluvannyuma lwa fulufiga okwegatta ne Catherine Kusaasira n'oyo omukyala Rita Kaggwa gwe muva okulabika nga mulaba nga bagala kunoonyeza bakadaama bwenkanya bakwate omukyalo ono abeere nga asasula sente zaabwe. N'omukutu yaguvuddeko takyapositinga oluvannyuma lw'okukizuula nti bamunoonya takyapositingirako ddala n'omulundi n'ogumu. Naye omuntu bw'atyo ekyamazima asaana kuweebwa kibonerezo, asaana n'asasula sente z'abakadaama ate n'okusibibwa ne bamugerera ebbanga eriwerako ne bamusibira ddala kubanga entuyo z'omuntu tezeetaga kubeera nga bwe zityo nga zizannyirwamu. Abakyala bano bakadaama abali ebweru w'eggwanga bali mu kuyiiya obulamu bayita mu bingi nnyo. Omuntu okwata ekkubo n'agenda mu nsi endala okusobola okunoonya ekyokukola embeera wano eba ekoze eki eba eganye engeri gy'alina essuubi. Kakati bwakwata n'akwesiga n'akasenteko mu ngeri emu endala gwe n'okakozesa ebyo oba n'omubba oba okoze bubi nnyo nga bw'okiwulira. Ate ne sente eyo tosobola kubeera nga ogifuniramu mukisa, tosobola giwuliriramu mirembe. Kyova olaba anti kaduuka abeera mu kwekweka, abeera mu dduka buli kaseera anti ng'amanyi bagenda mutwala, ate nga bajja mutwala ne sente zonna ajja kukomekkereza ng'azisasudde nga nosavinga asaviza emyaka gye banaba bamugeredde. Kale updates zonna tujja beera nga tuzikutuusako butereevu wano ku Jika Media. Nyongera okujjukiza nti obadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga genda maaso subscribinge, olikinge, okomentinge ate era osharinge. Toera kutandika o notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga kutereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango wonna toka skippinga kubanga engeri gyonzo okulabika nga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ino ojja kubeera nga ogimperedde like mwabatulabira ebweru w'eggwanga kosana mmwe abatulira waka mu ggwanga Uganda. Nyongera okubebaza timwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo omukama abampera ekyo kyennyini kye musingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera mweraba.